Omukolo gwa mefuuga gubaddeko olw'ebitongole by'okwerinda okuli amagye, poliisi n'amakomera boolesezza obukodyo mu kkumba. Ono minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire babiri Babalanda asiimye Pulezidenti Museveni olw'ebituukiddwako mu ggwanga. Your Excellency, sir, the 2026-2031 NRM campaign slogan of protecting the gains is a solid statement of pride in our 40 years effort. It can only be shunned by individuals that are short-sighted. Oluvannyuma ssente w'akakiiko akagaba emidaali Brigadier Richard Kalemire asumye amannya g'abantu 23 abafunye emidaali olw'okukolerera eggwanga ebintu eby'enjawulo. Ku bafunye emidaali kuliko Mayanja Muhammad Sadiq ng'ono aweereza mu bifo by'obukulembeze bingi ng'afunye omudaali ogwa Crested Crane. The Distinguished Order of the Crested Crane Grand Officer Medal is awarded to Honorable Haj Mayanja Muhammad Sadiq. Abala afunye emidaali gya Diamond Jubilee kuliko Dr. Byanyima Kusaba Rosemary, akulira eddwaliro lya Mulago, Kisolo Axofel, Dr. Kigula Joseph, Otim Maxwell, Nyakahuma Daudi, Lawrence Omlen, Bishop Owulo Simon Peter, Pastor Fred Sechewa, Bishop Idadi Nyanja, Rose Namusi, Alex Jagenu nga yoyibo Samali Osuna afunye ogwa Nalubaale n'abalala. Tuwayiza n'abamu ku bano ne balaga essanyu olw'okuweebwa emidaali. Era ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti pulezidenti w'eggwanga yasiimye ampe meddo ku lunaku lwa independence, 63rd independence. Naye njagala nange okwebaza pulezidenti w'obala ennyo okunjagala n'ompa omudaali ne mu famire yange guno gwe gusooseeyo. Bwa abantu ab'enjawulo basiimye okwogera kwa pulezidenti ku mefuuga ga Uganda ag'omulundi ogw'63 ne bakulisa ne Uganda okutuuka ku myaka gino. Era ddala njagala kwebaza Katonda asobozesezza okubeera nga tutuuka ku mefuuga gano ag'omulundi guno. Era twebaza mukama waffe His Excellency the President okuba nti ebintu agenda abisenka nga abiza mu direction entuufu era gye tumanyi nti gye tulaga mu maaso walungi. Kyensaba bannayuganda ffenna tukole buli omu afune ennyingiza. Enkulaakulana weeri, emirembe weeri mu ggwanga, ebizimbiddwa weebiri, amafakitole weegali, emirimu erimu kukoyamba Uganda eyina weevudde ku myaka 63 naye ate ekibiina kya NRM kuva kukyayingira mu buyinza ebintu byakyuka ate nnyo. So twebaza ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Museveni naye mbadde mbasaba bannayuganda tuwulirize nnyo kyatugamba. Buli omu ayiyagala mu nsi ye kyokka kye tugamba let us have Operation Harmony, ceasefire. Eggwanga lyaffe ffenna. Abayizi b'amasomero okuli Nakivubo Blue Primary School bayimbye ennyimba ezitendereza Pulezidenti Museveni. Fred Kajubi ne Edison Mutyaba byakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.